Empaka z'okufumba ziteekebwa Bukedde TV zitandise olunaku lwalyo nga zitandikidde mu kutale kwa Mulufula ku Potbero nga tebanatandika kufumba basoose ku ebikozesebwa mu kufumba okuli butto, amatooke, ennyama ssaako n'ebirala ne babapimira obudde bwe balina okufumbira. Obwedda buli omwakola buteebalire okulaba nga amaliza mu budde okufumba kugenza okuggwa nga Falida Namakula awangudde empaka z'okufumba emmere ate Saidi Semogeri n'awangulira ez'okusiika capati abiri baweereddwa Kavo n'ebirabo biwerako. Namakula yeebazizza Bukedde TV olw'enteekateeka n'asimba ebirabo bimuweereddwa ne ssente. Essanyu nina lingi nnyo, neebaza nnyo n'abateesiteesi ne Bukedde TV olunaku olwaleero kye tutuuseeko mbadde sikisuubira. Ate Semogeri yakunze abasisi ba capati mu butalo obw'enjawulo okwongera okujjumbira empaka zino. Sinza kyebeera, essanyu nina lingi, neebaza nnyo bannaaye aba Bukedde, temujja okuwa omutima omulungi, mbeebaza nnyo mwebali nnyo mwebalire ddala. Namakula mu kufumba emmere yaddiddwa Aisha Namagembe nga yaweereddwa ebirabo okuva mu Prestige Margarine ne Ona Juice. Empaka zisaliddwa bannancha Catering Services nga bukulembeddwa Moses Sembalirwa, so nga Bukedde TV ekiikiriddwa Judith Namulema Kaweesa. Kakati maama, ofumbye ebintu bimeka mu kintu kimu? Ennyama y'embuzi, nyama yante Bukedde yagituwadde. kituufu nnyo. Enkoko gye baatuwadde. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.